Ingidde ennaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadan, abasomesa ab'enjawulo bakyagera mu maaso n'okutujjukiza ebyo omusiraamu omukkiriza byandyetaaze okumanya okusobola okuganyula mu ibaada ey'okusiiba. Sheikh Abdulrahman Serunjogi nga mumyuka wa District Kadhi w'e Kayunga agamba nti ekisiibo ky'omulundi guno kugezesebwa okw'amaanyi eri omukkiriza yenna. Tukakasa nti Ramadan enejjidde mu biseera nga waliwo obulwadde, naye obulwadde buba nga weebuli kiba kitegeeza nti ekigezo kya Allah subhanahu wa ta'ala tulina okukakasa nti weekiri, naye tulina okusigala nga tusiiba omwezi gwa Ramadan. Gwasiimye nga weesiimye, nkakasa waliwo atasiibye, naye ng'agamba ensonga yagamba nti munnange nze sina kyakusibulukirako. Mwezi gwatusiŋŋaana nga tuli mu lockdown, kituufu, naye obusiraamu tebunnaggaana kusiiba. Ar-Razzaq omugabizi Allah subhanahu wa ta'ala oyo agenda okugabirira nga tosiibye era yajja okugabirira nga osiibye, kuba kitegeeza nti obutasiiba kuba kulya. Nabwekyo weerekerezaako okulyako konna koolina mu butono, oba kawunga ke bakuwadde aka gavumenti oba saddaaka gye bakuwadde, gitereke mwana wattu obeere ng'ogisibukirako nga yonna bwefaanana, kujja kuba kwesiima. Agamba nti Allah musaasize era musonyi ng'oyo yenna yali yagayaala akyasobola okutandika okusiiba. Oyinza okuba nga tewatandikirawo okusiiba, ennaku 10 ziri zaakuyitako. Zino ennaku eza wakati tandika olwaleero weenenye, kubanga guno omwezi gwakwenenya. Allah wange nalyo n'obugayaavu ne sisiiba, ne Allah nkwetondera olongoose eri Allah subhanahu wa ta'ala, otandike olwaleero osiibe ennaku ezisigaddeyo nga bw'omwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu, baabu tawba mafutuha, omulyango gw'okwenenya mu mwana bwattu muggule. N'olwekyo njagadde okukubiriza gwe ayagayaala okubeera nti olwaleero tandikirawo. Kyokka agattako nti omulimu omulungi kirungi okusaba Allah agusiime, kuba olumu wabaawo obuyitira obuyinza okugwonoona. Neebaza gwe asiibye mu lockdown, naye ate sikwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yakuteekerateekera ejjana eya Firdausi. Ayasiiba ennaku ezasooka 10 fabiha wa neema, asiibye ennaku zino eza wakati ze tulimu fabiha wa neema, n'ezinaasembayo. Ekyo nno kyetaaga Allah kumusaba noga nti Allah Ramadan eyingidde, nteeka mu basiiba ennaku zonna. Bw'omala okusiiba oteekawo ekigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala okusiiba nsiibye neekkiriza okusiiba kwange. Osobola okukola omulimu omulungi nga Allah yagukkiriza, ng'ogw'okusiiba wakitiibwa Allah n'atagukkiriza, naye tumusabe nga Allah subhanahu wa ta'ala nga tumulaajanira abeere nga agukkiriza. Aida Nakazi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV1. N'olwekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ekigambo kusiiba kyanjawulo mu ibaada zonna ze tukola. N'olwekyo bw'obanga osiibye lillahi azza wa jalla kuba kwesiima kunene. Tusiibe nga tunoonya Allah subhanahu wa ta'ala kutusaasira.